nze nakolako share nagendako Yeruweero baali bampangisizza naye nga omuntu gwe bayitamu okumpangisa sente teyazituusa nejjukira tukola naye so tutuuka Eruweero saawa zituuse ez'okupafominga nga mu bosi bamugamba banaye balance w'omuyimbi wagambye tunaatuuka ku venue tugenda kuwa ki sente anga omusajja atugamba manyi mukwateemu kaawo mulinde nze ntambulira ebiseera bisinga mba ngende either nkozesa super custom oba Noah so tutuuka ku venue awo ekakasaawe bakayita Eruweero kasaawe something yeah so tuddawo tulinda sente nejjukira tuwere sente tuzimubanja emabega eno yonna tungamba naye leta sente naye nga tugamba but this is somebody that we trusted kati tutuuka awo tudde mu motoka ndimu ne wizi n'abantu babiri nali ntambulira ngenda okulaba abasajja ba bodyguard 12 bajja beetooloola super custom ngano nga ngamba driver manyi no wategedde wano tolinda bintu kutabuka vuge motoka tuve wano obuzibu bwe twali musiraamu gwe twali naye nga tali sharp yalinda kulaba abasajja atandise kuba motoka bagamba vaayo gyoyimbe nga mugamba linnyako ate before all that happened nga tumugambye muganda wange emotoka gikyuse etunule e Kampala ng'aganye emotoka yasigala etunudde Kiddaggulu abasajja bajja batusalako nga mugamba linnya emotoka bagenda tukubira waneno ze sina amaanyi garana nga jjukira leeta ng'abasajja ze gwe kyobamanya twali ku Luweero okwo nga tuli ku road chase okwegoba okwo for like an hour paka Mijeera kati ng'omusajja iye tuli mu motoka nkuba amasimu eno ku Swans bagamba bannaye abasajja batutta emotoka nga hampu era nze Mukama yatuyamba netagwa ku accident and bino byonna byanfolding at that time there were so many cases of abantu bayingira police ne babbe mundu ne bakuba ba police katutuuka Emijeera tuvunawo ka police ketukolaki ketuyingira batulaba tuyingira bana basajja bajja batuvaako emabega balina Benz olwo n'omusajja omulala musirikale osiweeyo musajja ali very very violent musirikale naye avaako mangu nga tuyingira ka police tutuuka kati abasirikale bamanyi babbi tuzze nga batandika kuba amasasi ekiki yes ekirungi baali bagakuba mpuliddeko bullet ng'ewulikika wano close kwa omusajja yali entebe gye nali ntuddeko we yali ayimiridde owa musirikale kagamba mwe mukolaki wano naye nga already nange ekintu kyantabuseeka kuba amasasi mu bbanga nga mugamba naye mukakkane nze tandika kaaba omuvubuka gwe twali naye maaso ng'agamba naye mukakkane mufulume kati tuba twakayingira police nga ne buno bwatu few seconds nabo nga bayingira bonge emotoka bagifuluma kuba already police we bali bamumanyi nga bagamba omwo mulimu omuyimbi aganye okuyimba abantu bamusasudde ssente ze abantu bali mukono n'ebintu Eruweero ku kisaawe aganye okuyimba nga bagamba bannaye tusooke tukakkane mumanye what has happened nga tubanyonyola nti omuntu gwe mugamba nti yansasudde ne ssente ze mukuba already eri yali yabagaininga ssente endala nga naffe nga tugamba ki ssente endala okitegera naye ate nga ne ssente ze yatugamba tannakolaki kuzituwa nga nze mbagamba banaye ekinemeseza okulinnya ku stage babadde tebanansasula nze tebaninda kwogera ebyo nga banyingiza kaki kaduukulu nga bangamba gwe sooka otula okitegera so tudde mundaawo nze siyingira nze kankulira endongo eno erimu ebirungi naye erina nettaga ligwendeetedde nze nali sibiranako mukomera banyingiza kaduukulu abaana b'entambudde nabo batandika obbakuba ebigala by'emundu ku mutwe era omwakyala n'enkovu okitegera kati nga ngamba gaye yabadde nga booking agent nga mwawaki toyogera amazima ati bisajja tobagamba tonnaba kumpa yadde n'ekikumi wakola deposit yali ya miliyoni oba 2 okitegera ate ffe tuba tugendeyo ebiseera bisinga performingira miliyoni 10 outside Kampala waki tobagamba nga tandika obbagamba nga ndowooza abasajja yali abasabye miliyoni bazaali 15 kale zaali 10 naye nga ffe natugambye tujja 7 zaalina I remember very well if I'm not mistaken kati ng'aba akyabinnyonnyola mbategeera nti nga naye bamuyingiza kaduukulu olwo muli babiri munda ne ttiimu yange tuli babiri munda ne ttiimu eri munda bonna babataddemu
Kajjukira OC yali ajja tugoba ne bagaye abatu booking eruwero ajja tugamba mu abayimbi be Kampala mwepaka genda sula wano tugenda kulagirako bwerere nga mugamba banenzo nange bwebagi sina kye nakoze nze nange nina abambooking ebintu so I don't know what happened but we can get to the bottom of this. Kuyingira kadukulu munda tutudde kati omu ku bakyaliba nga avayo nga bagamanyi omimbi tasola sula jukira bwosula ku police kumacha mukera mu parade nga baku parade nga n'ababbi mumba temuina ngato osegera temuina ngato omuyimbi w'eggwanga era why mugenda kunda ku mawulire awo I don't know era ekyanyamba nti the guys who are behind bali basajja bambi nga bategeera bulungi. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yise ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakawuka Road.